ng'emu ku ngeri y'okuleetawo obwerufu mu nsala y'emisango abalamuzi okuva mu kkooti ento okutuuka mu kkooti enkulu kati si baakuwa bibonerezo eri abo ababa basingiddwa emisango nga bwe baba balabye wabula nga kati bakusooka kwekenneenyezebwa nga kakiiko kussa n'okugoberera emitendera egiteereddwawo nga tebannawa nsala yaabwe. Kino kigendererwamu okulaba nga buli munnayuganda afuna obwenkanya singa abasimbiddwa mu mbuga z'amateeka. Bino byogeddwa Ssaabalamuzi w'eggwanga Bat Magunda Katurebe wabadde atongoza akakiiko kano kw'ossa n'ebiragiro ebinaagobererwa nga abalamuzi nga bagenda okuwa ensala yaabwe ey'emisango. Akakiiko kano akaliko abakiise 15 kakulembeddwamu Yorakim Bamwine ng'ono yakwasaganya abalamuzi mu ggwanga kw'ossa ne Ssaabaduumizi wa poliisi, Komishona General w'amakomera, Ssaabawaabi ne Ssaabawolereza ba gavumenti, abalamuzi ab'enjawulo kw'ossa n'abantu aba bulijjo nga bano baakiikiriddwa Dr. Livingstone Ssewanyana, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu. Ssaabalamuzi agamba nti ensonga ereetedde essiga eddamuzi okuvayo n'enteekateeka eno kwe kulaba nga kkooti za Uganda zibeeramu obwerufu era nga n'abantu abazikozesa okuzeesiga nga tewali kyekubiira. Oyinza kuza omusango tugambe ng'ogw'okutta omuntu, omulamuzi omu n'akusalira ekibonerezo ekyakalaba eky'okufa, omulala naye naza omusango mu ngeri ng'emu, omulamuzi omulala n'amuwa emyaka 2. Kale awo n'oweebuuza lwaki oli yafuna death, yafuna okuttibwa ate omulala naye yaza omusango kumpi gwe gumu ye ne bamusalira emyaka 2. So kano akakiiko kagenda kutuyamba okulaba nti omuntu bw'aba azza omusango bwe guti n'omulala n'aza omusango bwe guti ogwenda okufaanana nga guli asalibwa ekibonerezo ekirimu obwenkanya nga mulimu consistency. Mu kiseera kino abalamuzi beemalirira nga basala emisango gye baba bawulidde nga n'oluusi abavunaanyizibwa basingisibwa emisango oba n'okuteebwa ng'ate eddala waliwo obujulizi obulala obuba bukontana n'ensalawo ya kkooti. Mu kino akakiiko kagenda kwekenneenyanga emitendera gyonna omulamuzi gy'abakozesezza okutuuka ku nsala y'omusango. Twagala n'akana akakiiko baleme kutuula mu ofiisi e Kampala ne bajja ne bagamba nti kati tusaze obwoti. Bakole research, bagende mu bantu babuuze abantu balowooza ki ku kintu ng'ekyo. Omuntu abaaza omusango mwe mulowooza nti yandibadde atya, b'abantu bajja kutuwa ebirowoozo byabwe. Waliwo abantu abayagamba nti omuntu bw'aba kyali mwana muto n'obw'aba nga akoze omusango katugambe gwa mada naye bw'amusiba emyaka 3 ajja kuvaayo nga akyali muntu mulamu. Abalala bayinza gamba nedda kino kintu kibi nnyo, omuntu aba akoze ekintu ekyo wakiratibwe ndowooza okimanyi nti death sentence ekalaba ekyali ku kitabo tenavaawo, ekyavaawo ye kugamba nti no oteekwa ekyo kyavaawo, naye omulamuzi alina discretion. Kyembadde njogera muli discretion oyo ogikozesa otya kugamba nti ono afe ono abeere mukomere emyaka 10 ate nga bazza bona bakoze mada. The judicial officers will be finding the sentencing process very smooth, very friendly, and therefore we expect many cases to be disposed of after this. Egimu ku misango egyandibadde nga gyekenneenyezebwa obulungi okumalawo obumulumulu singa akakiiko kano kaaliwo gwegwo ogw'omugagga Kato Kajubi eyavunaanibwa ogw'okusaddaaka ebbujje, ogwa Dr. Kiyingi eyavunaanibwa ogw'okutemula mukyala we, ne guno ogw'akasembayo ejjo ly'abalamu ogw'okuttibwa kw'omugagga Kasiwukira. Olw'Abannayuganda bangi okuvayo ne beemulugunya ku bibonerezo ebyo byonna ebiba biweereddwa abo ababa basingiddwa emisango mu ggwanga lyattu Uganda, ekitongole ekiramuzi olunaku lwaleero kivudde ne kitongoza akakiiko kw'ossa n'ebyo binaagobererwanga okulaba nga abo bonna basingiddwa emisango bafuna ebibonerezo ebyenkanankana kubanga baba bazize emisango gye gimu. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire.